video nsamo taggingire mbega eyabaddaze mu national platform omukyala gwe bayita Winfred anakandira abere ku video eno nabala video gine basanga then tugende maso nga bulijjo abo bavuddewo sigenda bwa kigulaji sigenda bwa kalozo ngenda kuyisa akalankamu then tusibule video wabula na security alert. Alright, kamale okuyisaawo akalango kano Abannayuganda mwenna abawangaali mu ggwanga lya America saako ne bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna abakulembeze baffe abatwala ebisinde bazeti chapters okwetola ensi yonna nga bakulemberwa abo abasiisidde mu America bategeeza era akalango kano nga batuuseeko bulungi nnyo bategeeza nti USA No People Power 2026 fundraising drive which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time, organized by the chapter leaders via a Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, please contact them at this telephone number, +720-296-3611. Kakabadde mu lunyimbo oluyaddigobe. Abakulembeze aba national platform saako amanyi g'abantu abawangaali bweru w'eggwanga nga bakulembeddwamu abakulembeze abenkalakkalira abatuula mu ggwanga lya America babategeeza nti bagenda kuteekayo enteekateeka ey'okusonda ensimbi nga twetegekera akaloovu omwange aka 2026 enteekateeka eno egenda kubeera ku mutimbagano ku mugenda okusinkana muwaye mwogere bigambo enteekateeka eno ejja kubeera nga naku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 ng'etandika ssaawa emu ey'akawungeezi ku budde obwaffe obw'e Uganda. Enteekateeka eno bambi etegekeddwa abakulembeze ba chapters bonna okwetola ensi yonna nga mugenda kubeera ku mutimbagano oguyitibwa Zoom nga endagiriro eneekwanguyira okugenda ku meeting eno yeno wano wammanga gye tuyita endaga oba gye tuyita ID identification oba ekisomoza enakuyingiza mu meeting eno enamba yakyo 622-522-5-6-6-8 ng'oyagala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu yaabwe y'omu ngalo kasala ba 720-296-3-6 ojja kuba otegeera ebisingawo ku ndagiriro ya Zoom meeting eyo nga bweneeba mugitegedde bulungi nnyo yeeyo. Alright, bwe malaawo njagala kusooka kuyisaawo kino kirango kya nnaku njala twala okusaasira kwange eri ba comrade bannayuganda bannange ffenna bwe tuwangaalira mu ggwanga lya Butuluuki okwetolola ebibuga byonna n'amasaza agali mu ggwanga lya Butuluuki. Akakiiko akafuga bannayuganda bonna nti kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako omuganda waffe Ssemuyaba ffenna gwe twakazaako eya Jajja Stone. Jajja Stone ono yafudde ndooza ku lunaku lwakutaano akawungeezi ng'avudde ku mulimu Allah bwe yamujjuludde. Kale nsaasira abooluganda mukono emikwano omukyala abaana ne famire nti Jajja Stone yatuvudde ku maaso kitalo nnyo okufiira ku mayawanga ng'ewaffe tuleseeyo olw'okuba nti embeera mbi ne tujja okunoonya ekigula Magala Eddiba ne twesanga nga ebeera ntuuko gy'oba olina kubanga gy'oyitamu n'ekitalo nnyo muganda affe ono ffenna gwe tumanyi nga Stone ng'amanyi g'amatuufu ye Ssemuyaba yabeerako ko mu Buwarabu n'ajjako n'ano Butuluuki Allah we yamujjuludde yoyo muganda affe gwe tuyita Stone Allah gwe yajjuludde olunaku lwakutaano kitalo nnyo lwakuba nti ono face tosobola giraba eriko masiki naye nga yoyo muganda affe Stone Allah bw'atyo bwe yamujjuludde kitalo nnyo ddala. Sijja kuzannya katambi olw'ensonga nti obutambi buno abantu abamu munnange balina embeera embi ate nga tuli ku live video sijja katambyako naye nga kitalo nnyo abacomrade ffe mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya Turkey naddala bawangalira mu Istanbul muganda ffe abadde abawangalira Kutlush musaza bawangalira Kutlush musaza le Shishiri ku kyalo kye bayita Firikoy abadde awangalira mu Istanbul mu gombola gye bayita Shishiri ku kyalo bakumuluka gwe bayita Kutlush ng'ekyalo bakiyita Firikoy era nga mwabadde akolera emirimu gye ala yamujjuludde olunaku lwakutaano ffenna lyekkubo kyekyo nno kyenjagadde obategeeza then tulyoke tusimbula video eyatuleese olwaleero. Alright, video eyatuleese olwaleero kansooke mmale okuyisaawo obubaka buno bw'okwebaza ebansobi bweteebaza
Njera tola mukisa guno okubaza ba comrade n'abakulembeze bonna aba national platform abawangalya mu ggwanga lya Canada. Abakulemberwamu abakulembeze bammwe besijja kumenya manya kuba muli bangi nnyo nenga jjo mwasobodde okugenda okwekalakaasa ku hoteri awo mukulu Deputy Speaker Taibwa yabadde agenze ne ambassador n'abantu baabwe okugezaako okufera abavugirizi b'ensimbi ti Uganda eri mirembe nga balina program byabwe bali bakulembeddwamu eyeyita kati acting ambassador mukulu Ani Kajeke yabadde abakulembedde nga ne speaker Deputy Speaker abadde Taibwa mubalimo balidde okubanga mwakoze omulimo ogw'okulekalakaasa temujjanga okuwa ensonga bana batulina bazoganya mpaka kuwulira bubi abatalabye kwekalakaasa okwo kuli ku page yange ey'Akajubi Fred 2 kwe kuli bino bili ku bufaane ba comrade basobodde okubanga babeerayo mu kwekalakaasa okwo mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo temujjanga okwo iyo team n'abalala batasobodde kujja mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo njala kuyita mbwa mpobo de tulina butono nga mukimanyi ntubudde tubana butono wano ku live iyo team yakoze omulimu ogwo abasobodde okulabisa Deputy Speaker Taibwa n'abantu baabwe eremu ku timu y'abazungu abadde bafereddwa speaker ne banne Deputy Speaker ne banne abadde babuzaabuza abazungu bantu balina ssente wano wabadde conference eyo gye bali bategese oku Deputy Speaker Taibwa n'abasajja ba ANR badde bakolera emirimu gyabwe ne baganda afe basobodde okugendayo ne bekalakaasa kyaviddeko speaker okudduka n'okukyusa hoteri emisinde ng'abasajja n'abakazi bamutaamidde obumu ku butambi obwabaddeko mu conference ya Floppies oluvannyuma lw'okubanga project baagikubye n'egwa bwe buno ku butambi obumu omugira bankalunzi bwe temuli bantu kankabaddiremu kamu my name is Colonel Hope Barigi. For those who find it difficult, simplify it to be. There's more video ezabaddeyo. The treatment part of it. Uganda has made significant strides. You're acting ambassador is in Canada. Efforts as part of the broader strategy to combat one of the country's leading causes of mortality by rolling out the R12 malaria vaccine. This was recommended by the World Health Organization in 2023. This rollout builds on Uganda's inclusion in the 2020. All right. So bakomredi mwenna abo mu Canada bali nnyo mulimu gumwakoze ogw'ettendo ngezaako kukiriyalinga wano gundi yange mwenna tadde information eno kubamba njala kiriyalinga mbe nga ndabanga buli kyembawa nkijjamu nemba nga ngenda ku kirala. All right. Kati katugende ku security alert then tuleko tusimbule video ey'omulange Mengo buli omu ategeere. Katugende wano ku security alert tuva ku security alert tusimbule program ey'oli mulange Mengo buli omu akole ki buli omu ategeere. Security alert esooka njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza. Ku Lwokutaano nazze nenkola video nembabulira information ekwata ku dduuka lyammwe kadde erya muganda wammwe Pascal Sekasamba engeri gye lyaguddemu n'abaali baddemu ku mukono disuula mwadde mulooza byakusaaga manyi information esookera wano byagenza okuva olunaku olwaliro nga n'omutabani yennyini Sekasamba gwe yebalekera omu ali flexible era friendly abadde abayambako okubaguza ebintu yavudde n'akola video okubalaga kyekituufu. Mu nkola eyo bagezaako nnyo okulaba nti buli bizinesi yonna eyingirwa mu bannayuganda First Family egitwala nga bayisaamu n'ebintu ebijja bafuukira ezzike gye bujjako nga mbirya. Kale gwe munnayuganda ali eyo omuntu yenna agenda okutekinga over edduuka lya Pascal Sekasamba nga ataddemu ebintu ebiva Uganda bw'oba okyagala obulamu bwo togendayo kugula kintu.
leka aba NRM n'abafere abave Mengo abakola enteekateeka esula edduuka eryo n'okusula Nnyiribyo bo babeeremu. Ebintu byasula Ssekasamba mulimu Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne David Wasajja n'abasajja beefula basajja ba Kabaka abali e Bungereza. Amannya njagafulumya very soon. Omwana ono yazanye yakoze ka video nga bategeeza nti agenda kufuna edduka opposite wagenda oteka business ze. Mbasaba ku omukwano gumwalaga Pascal Ssekasamba mugulage omwana ono kubanga ali flexible mirimu gyakola wabula temwetantalo genda mu dduuka lye erya abasajja lyasudde ly'omwana ya Ssekasamba ne mugulayo ekintu mugenda kumwetya bidda akabazzi kugulu kubanga tukimanyi banonye bote bakendeza bana Uganda abali mu ggwanga lya Bungereza kanzanya katambika nenga nabadde bagambye ku Friday mission eriwo na buli kimu n'omwana video nakola ka video kati mbala ulamu abali e Bungereza mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okuba yambako ebintu ne mission yasula omwami ono n'edduuka lye ye mission egy'okubasuula kaka nakatambi. Hello everyone, I'm Nathan Bossa and I'm making this video to inform you, our valued customers, that we will no longer be at 36 Upton Lane. It's been an amazing 30 years, and as we approach the year mark since my father's passing, I'd like to thank you all for your continued support, your kind words and your encouragement during this season. And the community, you've been an immense help. And I would like to ask, as we enter this new season, I'll keep you all updated with what we have planned next. We're in the process of acquiring a new location, which many of you may know is across the road at Mugalu. And we hope to continue building our father's legacy there and to continue to provide the fresh produce we have been supplying to you from our dear home, Uganda. Thank you once again. I appreciate you all. And I will keep you all updated with when we will start bringing in food again. God bless. All right. Mbinyonyola abantu amanyi oluzungu, omanyi oluzungu lw'Ebungereza lwawukana ku luzungu lw'enjogera, lwawukana ku luzungu bannayuganda lwemwogera bali Uganda ne Bungereza yennyini. Waliwo enzivunula y'oluzungu enjatula erimu enjatula nga 6. Waliwo simanya ave Sussex, owe Sussex bwayogera totegana vaavu kubanga tojja mutegera. We Liverpool bwayogera vaavu tojja mutegera. Abe Scotland Olungereza mu lulabe edduka kati gwaga nti oli Uganda omanyi okwogera Olungereza ka bye bye nkulamusiza kufe twogera ku tutegera otonotono namwe mutegera ne boga nti ogenda Bungereza ne oyogera Olungereza lwayo maama ekiri e Bungereza enjatula y'ebigambo abe Sussex, Liverpool, Scotland oluzungu lwa tosobola na duulira n'ennyukuta ezimu n'enzivunula y'ebigambo nzibu nnyo sijja kulwawo njagadde bategeeza mu ngeri yonna n'oyo katumute naye tumugye waawo kati katugende ku nsonga za security alert AM eyokubiri ino. Alright, Mr. President wonna woli mmanyi oli mu ggwanga lya Bungereza essaawa zino we bali kutambula bulungi. Anazze ne bategeeza mwenna ekiwayi ky'abakyala bakulembeze mu national platforms akune mu people power wa comrade mwe ne bafoot soldier ne bategeeza omukyala gwe bayita Winfred Nakandi namubalaza ebifaananyi ne bagamba ebintu byakola na biki byonna byakola. Kati abasinga obungi nabagamba ekigambo baganda banya ne mutakitegeera naye ngera bannyonnyola akabano kaali katusensera nga banja abeeyita abaganda banya naye nga Banyarwanda piwa. Kansooke nkole disclaimer mumpulira bulungi nze nga Lumbuye siri against Munyarwanda yenna wabula ndi against n'empisa zaabwe zine bbiri kye bayita supremacy okwagala okutuula ku bantu abalala bo bakulembere be basanze mu kitundu ekyo kye kimu ku kizibu kyange. Ekizibu ekyokubiri kwekutta ebintu ebiri killing and supremacy. Omuntu okusanga ng'otuddewo n'ayagala akugyewo ata yeefule nti yennyiniwo era akulemberewo byebintu bibiri byesaagala ku muntu ayitibwa naddala omutuusi. So sirina buzibu na Munyarwanda kuba ffenna tuli Bafirika naye ekizibu kye nnina ku bantu abo biri ebintu ebiri era eyo tosobola kunnyonnyola supremacy n'okutta ebintu ebiri bibiri bwe Museveni akola. So sirina buzibu na Munyarwanda yenna kati gwawuliranga ebiga byenjogedde bikulumanya kitegeeza you among those people
abalina supremacy n'okwagala okutta abantu bo babeerewo mukitegedde bulungi okuva olwaliro no abanyarwanda bantu nga ffe era abamu bannayuganda abamu banyarwanda fena tufuula ku lukalu lwa africa but ako obuntu obwo bubiri okweyagaliza okuvujjawo abantu bo babeerewo n'okutta byebintu byange byendi against nabo kyekyokka oza mukitegedde olwaliro kati Mr. President bwe navaayo ku lwokutaano nepa information ne comedy ya simu yagiwadde n'abalala bagiwadde ngenda kusaba for the first time olw'okwolera ba comedy abali ku kitebe ne mu national platform nkusaba mutuule mutandika okukola kye tuyita dismission abantu mbawandikira mbona temukyateetaaga kubeera mu ffe buli lwoddira omulabe wadde omulabe oyina omuleeta close naye bano abantu balina ka element kali ak'obutaswala ate bakomedi baffe abamu bali galibo bangu nnyo baakuwa nsimbi ne bavaako n'okuba bikkulira ekya Julayina ne bavaako one mu tactics z'abantu bano ze bakozesa ekya Julayina bakozesa n'ensimbi mu kujjamu akabikka omulabe tebalina budde n'okugaba ensimbi era omukyalo yadde akozesa abadde agaba ekya Julayina ng'ate agaba n'ensimbi naye ng'ate mwatambuliza mission kati Mr. President njala kuwa obukakafu ebifaananyi nabiwadde byasoose njala kuwa ebifaananyi nti omukyala yeeyita Nakandi Wilfred wabula mukyala Munyarwanda wano yali akyadde waabwe Rwanda omulaba bulungi nnyo yoyo wano yali akyadde waabwe ng'ali ne famire ye full famire ng'ali nayo yali ali waabwe Kigali Rwanda ng'ali ne famire ye full ng'ali nayo ogira bulungi nnyo uyo naye ye Winifred Nakandi naye nga yani ye Winifred yani Nakandi ndoza mutegedde bulungi yani ye Winifred Nakandi omukyalo natambula ensi yonna era sinkana abantu bangi nde disguise nga tebamanyi so njagadde okutegeeza n'okubategeeza Mr. President yoyo omukyala Winifred Nakandi naye nga waaki wakabano awo tuvuddewo security njagadde okuwa president ba comedy mbere very careful nnyo abantu ekikulu ekyo kati tugenze ku security alert esembayo then tusimbula video owekitiibwa Kyabazinga wa Busoga wonna wooli okusookera ddala nkwagaliza emirembe n'okubeera bulungi naye nzikiriza nkutuuseko baka buno buli mu security alert bakagwa mikwano gyange mwenna Abasoga kansule nti obubaka buno munaabufuna bulungi namwe mutegere bulungi obuzibu obuli bwa Kyabazinga mbuleetedde mu security alert Kyabazinga wonna wooli taata nsaba kusooka kwetondera nga bulijjo nzaani ataakuwa amawulire kyonna kye ngenda okwogera olwaliro nsaba kisonyiwo naye nga ntaasa bwa Kyabazinga ntaasa bulamu bwo ntaasa ggwanga lyange sigenda kukkiriza kabano k'ennwana nako kutwala ttaka lya bwa Kyabazinga kutwala ttaka lya Basoga nga beeyambisa abantu bebalowooza nti bannayuganda nga si bannayuganda so Kyabazinga Busoga nsensebuse nsaba kunsonyiwa information gyengenda okuta essaawa zino ne kansooka enjite ebisigadde bijja kunsangayo mwenna Abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bw'eri essaawa zino mu bwa Kyabazinga si nnungi nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bye tuzze tubagamba ne kati olwaliro kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo byakke mu vi Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gyawulira emirembe essaawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziripostinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino that is total nonsense Kyabazinga wa Busoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wabula bamuperereza okudda era ku lulwenga omuntu waddemba okusalawo okudda wabula kamwe security alert jadda amategereyo era bw'aba tazze kiki bagenda okukola ulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwa Kyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata
Wetwogerede sawa zino Yoseliti bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu Bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo sindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwa Kyabazinga we bamumalirize wabula bw'atadda batandise enteekateeka ereeta Columbus bagambe gubagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumaliriza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka za Yosere Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira Ebisoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu kati kino kye mbagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye ebyange mbyogera kate nga agula Siyani without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era nga asibuka Rwanda kitaawe Ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe Ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amanya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mmanyi gwe nabagambye nkiddamu kitewa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde family ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era ta divorcinganga n'ebifaananyi baletedde byembaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera ono omwana gwe yazaala atali wammwe yoyo mwana gwe yazaala si wammwe oyo mwana gwe yazaala si wammwe wabulira kansoke balo kola disclaimer abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'omulimu Bulange Mmengo mbadde ngamba tegeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kalooli baatuukako ekisera batandika okuwasa basajja Kabaka nga mwena atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiiro akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako ne mulikodinga obutambi bumufuula ransom Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe balooya weetuli kati ne Kyabazinga Abusoga bamukola ebintu ebyo Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzikamu nga mulikodinga obutambi kati naye abadde ransom kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito lwaleero oba Busoga esaanawo tunazaawo endala nga togoba akabano mwenna Museveni Muhoozi mwemba mwina obutabi bwa recordinga Kyabazinga we are here to defend his majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisatiisa abantu nze musajja Muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba obuyayi bususse mukitegedde bulungi nnyo kati mu process y'okugamba nti baamuleeteranga abakazi abakazi ne bamwetyebekako n'ono yennyini mwe baamuleetera era ne bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zaakolebwa nga tezimaachingana za Kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri kati njagala ndibaviire ku ntono mutegeere
kati oyo golamu alo enzirugavu oyo bano kuba ku mikwano aboluganda okuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we ifana embira bulungi nnyo bano bonna bali luddawa bali Rwanda njagala muwulire bulungi nnyo saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda gino gyonna ba ogi ne ba obi abali e Rwanda okitegera bulungi nnyo njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we oyo muganda we oyo ye muganda wa ine bantu kati bano bonna ba obi ne ba ogi okusinzira ku kunoonyeza kwaffe nga tukosa droni zaffe ez'enjawulo zino ze zimu tawuni zabadde atera ng'okutambulirako zabadde atera okutambulira Kigali abadde abeera Kigali n'abeerako Ninziza Safari Rwanda n'abeerako wonna wonna gy'abadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo kati njagala nsooke nkuteeke wano w'ogenda okakasiza ensi nti nzibu oyo ye maama wa ine bantu ng'ali ne baganda be e Rwanda oyo ye maama wa ine bantu ng'ali e Rwanda oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu eyo ye famire ye eye Rwanda bulungi nnyo kati oyo ne nnyina mu full picture entuufu waliwo omusoga ali afaana bw'atyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bw'atyo oyo nnyina waani wa ine bantu kati kankutwale kyemusinga okwagala wano ye ine bantu kumbaga ye mumula bulungi nnyo ono bino bali mikwano kati ono yali ono ye husband ono ye bba wa ine bantu owe Rwanda gwe yafumbirwa oyo ye ine bantu wammwe oyani ye ine bantu wammwe kati ono byebbaawe owe Rwanda mumula bulungi nnyo oyo bbaawe owe Rwanda okitegedde bulungi nnyo oyo bbaawe waawa we Rwanda yafumbirwa mbaga embaga zino nda muzimanyi bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa mbaga yoyo ine bantu wammwe gumugamba ati mukazi wa kabo wacha abazinga wuuyo awo ngali ne husband we ewaabwe Rwanda oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine wammwe abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era tadivorcingangako awo ge maka gaabwe agawa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku family members bategedde bulungi nnyo wano yono gwe mumanyi Uganda yoyo gwe mumanyi wano Uganda yoyo gwe mumanyi wamwe Uganda alright kati bwe mala okuteekateeka embaga eyo omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu
wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga ey'okubeerawo n'okkaka ky'abazinga era kyovula n'embaga eyagiyingiramu nnyo okubeerawo mbuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati munnaye gwe omusoga ali eyo tegeera nti kyabazinga ne bw'anaaba akomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu Bwakabaka bwa Busoga. Siteti nga mujimete yinza omuforsinga okukola bye baagala naye obulamu bwe buli mu matigga. Ekikulu kya ttaka lyammwe ensiruko na buvuna buddo ye security alert. Ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert. Kati tusimbu tetugeze ku video ya leero. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu n'okutali mpagi ffenna n'atuwa obudde okussa n'okwebaka ntuzuukuka. Tukusaba era tukwebaza obulamu bwadde Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto. Ayise mbingi nnyo gy'obuvuddeyo katono n'omusobozesa obbiyitamu naye era akyabirimu tannabivaamu. Ndi wano otegeeza Abaganda mwenna ebintu bingi ebiriwo mu Buganda mutajja kutegeera. Naye wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika muyambe ekkiriza. Bye mulabye olwaleero byonna nsuubira nti muli bantu bakulu abalina amaaso abalina amatu era basobola okukola ki okwetegereza. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'ajja alabe ku bantu be. Wabula nga bwe basomesa okusoma olulimi lw'omubiri, okusoma ebifaananyi n'okusoma olulimi lw'ekyenyi oba olw'obwenyi ebisinga obungi mbyesomedde mbitegedde. Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi. Obutwa ekika ky'obutwa kye baamuwa kyali kitta ebinywa by'omubiri kye tuyita nerves. Kirwaza ne kisika ne kitta nerves. Ssaabasajja Kabaka yakolebwako okulongoosebwa mu mubiri gwe kyovula nti olumu omulanga atambula mpola mpola tannalikavalinga bulungi nnyo. Akyayita mu bulumi n'okusongoozebwa. Era mwongere omumusabira buli Muganda alina waali. Nawe Omuganda amunyiigidde nti abantu bakuŋŋaanye lwaki talagira naawe ojja kunyiiga naye ng'onootegeera ekiri munda ojja kutegeera bulungi nnyo. Era ekifaananyi kyabasiigidde nti NRM almost emaze okutwala Buganda ekifaananyi bakibasiigidde ssente bazitaddewo balamu abaddewo amawulire gebyogeddwa byonna anti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyemuyambe ekkiriza. Bulijjo n'ekintu kye mbasomesa mukitegeere olwali mukitegedde bulungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akibalaze bulungi. Si lwa kusirika naye ebintu abiraba. Mu kifaananyi kitambudde ku mitimbagano kyonna nga muvuddeko byonna ebitambudde. Ssaabasajja Kabaka abanga ali ku mazaalibwa ge atera okussaako feesi eyaniriza abagenyi n'okulaga Abaganda nti wattu musanyufu bya nsusso. Wabula feesi gye mulaze olwaleero kabadde kabonero akabalaga nti akyali mu bulumi n'obuwambe nga bamusinkanya abantu batandiyagadde kusinkana. In diplomacy wa mu nkola ey'ekikungu nabannyonnyola ne Ssaabasajja Kabaka yasomera Bungereza era gye yakulira. Tebalinga ffe bakaddugala nti naamwatulya ngenda kugamba tuwatu nsigenda tuula naawe. Twogera ku bantu banjawulo omuli abambejja n'abalangira n'abo bennyini abeera mu nteekateeka emutta nga basanze ku mukolo nga beetyebese nga tasobola kugaa nti gundi vaawo ogundi kola ki. Wabula ye ng'omuntu bw'ajja n'abatunuulira nabo bennyini bagamba katukwesibeko mpaka kuwulira bubi tulage public tuli naawe naye ng'ekituufu kyo Ssaabasajja Kabaka akimanyi naffe abamanyi nti ali mu buwambe. Olwaleero mulabiko ekifaananyi nga omusajja Omunyarwanda David Wasajja waali yeetyebese oli omulogokka ku nse Agnes Nabaloga naye waali era nga ne mukama waabwe Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje omusajja Omunyarwanda naye waali n'abalala ne Balamu abadde mu kisaati kye eky'essabo saako ne kajaketi akataliiko mikono okukoppa so nga ate omukolo gubadde gwa kwambala busaati obuddukirwa emisiri gy'amazaalibwa era yasigadde mu kisaati kye ky'amasabo amayembe gannambaga ge kyamuguza ne kajaketi okulaga nti abaddewo n'okulaga Abaganda nti Mmengo yagiwambye. Era ebibadde mu misiri biwulidde bwawulidde abantu batandise okufuna vaibu n'alagira baggyeko ebyuma era n'embooko n'enyoka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo ebyo natujja bitegeera gye bujja kati kati ngenda balaga ekifaananyi kimu nkikukoleko forensics eddakiika emu then tusimbula video. Ekisookera ddala ekifaananyi kino mwenna mwakirabye
njagala sooka kibasomesa mukyetegereze bulungi nnyo olyoka okakasa ekifaananyi kikino. Njagala osooka otunuulire omubiri gwa Ssaabasajja Kabaka, otunuulire face, otunuulire okuva ku nkofiira bw'agyambadde, otunuulire ekyenyi, otunuulire amaaso gano, otunuulire amatama gano gombi ku kkono ne ku ddyo, otunuulire omumwa guno akalevu, otunuulire oke wansi ku mikono gyombi ogisome. Naye omukono gwe njagala otekeko essira. Ffenna tukimanyi nti omuntu gw'obuuzaako ng'omwaniriza, engalo zino bw'ozikwata muli bw'oti ozifunyaamu, omuntu n'ombuuza ng'okutte engalo ozifunyaamu bulungi nnyo bw'oti. Ompulya bulungi nnyo. Bw'okwata omuntu mu ngalo tumanyi okwekwata engalo n'ozifunyaamu n'ozinyeenya. Kati njagala nkulaga ekifaananyi mwakirabye edda, osooka ekifaananyi kino okole kye tuyita photographic interpretation, okunnyonnyola abannyonnyofu abannyonnyoka okusoma ebifaananyi n'olulimi lw'emikono egiyisiŋŋanyiziddwa wakati wa Gamulengejja ne Ssaabasajja Kabaka, omale otegere biki ebibaddewo olwaliro. Ekifaananyi kikyo nga muwandika mu comment, ekifaananyi kikyo tunuulira face ya Ssaabasajja Kabaka n'amaaso. Amaaso gye gatunudde olabayo, tunuulira omubiri gw'obwenyi gye butunudde, otunuulire amatama, otunuulire omumwa, otunuulire enkwata y'engalo naguli omukono, tunuulire engalo zino, ezo engalo zitunuulire. Njagala osooka otunuulire engalo ezo. Mayinza wano ndi mulungi mu kuzuuminga, nkulaga bulungi engalo. Engalo zo ziraba? Mwebuuza buli lunaku. Engalo ziraba? Kati bw'omala okulaba engalo ezo, tunuulira guno omukono ogwa wansi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'obanga obuuza mukamaawo ebiseera ebisinga n'omukono guno ogwokubiri oguteekako wano waggulu wano oteeka wano omukono omukwasa emikono ebiri. Kati bwe tuvaawo tunuulira amaaso gano, ono ali mu galubindi Gamulengejja asinise otunyulira amaaso gano, eye contact ne facial expression. Omuntu oba omubuuza njagala otunuulira amaaso gano gatunulidde Gamulengejja. Are you sure amaaso gano gatunulidde Gamulengejja? Tuli mu forensics. Lips za Gamulengejja zoogera, ndowooza oziraba. Lips amannyo ge ye googera, ne gwayogera naye tasobola dde okuvamu ekigambo asiye. Face agikabye. Ogira bulungi nnyo, face agikabye. Ompulya bulungi nnyo? Face agikabye. Okukaba face okumanyi. Okira bulungi nnyo? Ono ye emimwa gye gino gyogera yeerogoza, naye mukama we amaaso gatunudde walala akankuze bulungi wano gyakira bulungi nnyo. Awo kuba oli mbadde nkuzuumira kusomesa lulimi lwa kifaananyi kino olutumi bulungi nnyo. Omusajja yamukoowa dda naye akasajja kamwesibyeko. Ompulidde bulungi nnyo? Ekyo nakyo kitegedde bulungi nnyo. Bwe tumala okuvaawo awo kankusomesa ekifaananyi ekyokubiri. Soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka. Soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka. Era na mu kino ekifaananyi akulaga amaaso tegali ku ye. Akulaga amaaso tegali ku ki? Tegali ku ye. Ndowooza olaba ono era emimwa gye gyogera. Naye y'ono ye tasobola okuvaamu ekigambo. Era muga omula tunuulira olulimi lw'omubiri bwe lwogera. Omulaba? Ono yeekaba n'ebikya bimwereze ng'ayogera, ebikya mbiraba, emisuwa gimwereze ng'ayogera. Omulaba asitudde mwayogera, naye gwayogera naye. Era amaaso tegamuliiko gali ku muntu mulala nnyo. Kitegeeza omuntu aba yakutegeeza takola ki? Takuliiko. Kati mumala okumanya ebintu ebyo wammanga mbitegedde bulungi nnyo.
kankozanyira akatambe kano bakalimu eddo bakalimu music. Njagala mwetegereza akatambi kano kuba music band corporate wano waliwo kizibu kya corporate akatambi kano mwakale mwena nete musose ketegereza kati mukanso kenkazanye mugale bulungi nnyo ng'atuuka ayingira face bulijjo Ssaabasajja Kabaka aba asanyuse n'awera ku bantu njagala olaba akatambi kano omulaba taseka wadde okusekako wadde akaseko. Tugenda gende kubali ebiwanvu bingi nnyo. Bwe tuva awaawo tugenda ku nsonga endala. Lwaki mbalaza ebintu bino? 1. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu nagibannyonnyola. Yoseeri, Janet ne banne saako n'abafeera bali e Mengo baakola enteekateeka yonna eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera efuga Buganda dde okukola ekintu kyonna. Y'ensonga lwaki muga akasajja lwaki takagoba ebintu bino bikyayita mu mateeka. Sande wedde nakunnyonnyola nti bateeka kyemba z'abalamuzi oba z'abalooya mu Bulange Mengo okukyusa ebipapula byonna eby'amataka ebyaki byonna nga Mayiga abikoze. Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ekiwandiiko nti tali mu mbeera nnungi, yayita ttembo. Wabula abasawo be bonna okwetoola ensi yonna baakola ekiwandiiko joint declaration eraga nti Ssaabasajja Kabaka tayitangako ttembo. Wabula bano abaami okuli Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere n'abalala bakola ekintu mu mateeka ne bamuggyako ebintu bamuggyako ekitavu kye bamuggyako kuba nti alina ekintu kyonna kyakola. Kati n'essaawa zino akyalagana n'ebintu ebyo mu mateeka y'ensonga akyaliwo obuzibu obwo. Wabula kyenjagala obajjukiza nti mbawo ekyokulabirako bingi nnyo okuli ekyakitaffe Mohan Kiwanuka owakabazi kubiri ne Oscar Industry kyebamukola bano kye baali baagala okukola Ssaabasajja Kabaka. Naye mu kwasama kwaffe n'okuleeka n'okuexposinga abantu bano kyetutalimu okwetegereza munda eyo okuyingira tulabe ki ekigenda ogenda mu maaso. Kati musajja wattu akyali mu mbeera eyo mwali. Naye ekizibu ekiriwo kikino. Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga akozesa kituyita advantage mu luzungu oba bwannakigwanyizi oba okwegwanyiza okukola buli kimu ekisaana okulabisa nti ye nannyini buyinza obuli mu Buganda. Ebigambo abyogeranga bw'ayagala n'akyaza abalabi ba Buganda n'abakola buli kimu kye baagala mu Buganda. Bino biviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okutunula obusungu n'anyiiga naye nga talina kyakola olw'ensonga nti bw'anaayogera ekigambo abantu abamu tebajja kitegeera. Jjukira nti NRM kennyini era yakyankanya Obwakabaka bwa Bunyoro, yakyankanya obwa Kyabazinga, yakyankanya obwa Mumbere n'abala bonna ne mu Buganda bw'atyo bw'akola. Kati Wasaanya akola ebintu byonna okulobisa Abaganda nti yatwala era yafuga Obuganda. Wabula ekyembi oba ekyennaku ekiriwo buli muntu yenna avaayo kwagala okulaba okutereeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka bw'atalusulamu kaba akomekerezebwa atiisiddwa okutuuka ku ssa eritaddamu wadde okwata essimu. Entalo eziriwo ez'amataka zonna n'okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka mu Lulangira ndi wano okutegeeza abalangira n'abambejja. Ekizibu ky'Obuganda si Ssaabasajja Kabaka. Ekizibu ky'Obuganda ye Museveni gwe mulowooza nti abayamba kubanga ekigendera kyammwe kyakubasirwaza batwalako mataka. N'olutalo oluli wakati lwomulowooza nti luli wakati wa Buganda ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa olusilutalo. Mayiga, Museveni, Janet, Muhoozi, Samu Mayanja be bali mu kintu kino kyonna baafunamu kakiriki kabwe ak'abalangira abaagala okulyankuzibwa okutandika okukola byonna ebiswaza Kabaka n'okumulaga nti talina buyinza wadde nti n'ettaka lyesibako nti alyesibako lye nti sirirye. Wabula ekyaliyokko obuzibu butya. Wenzijidde ku mpewo
wicheno nabadde kono okunoonyereza ate abalangira n'abambejja ba family ya Ssekabaka Daudi ekyo bakizudde nti waliwo abazannya omuzannyo okukyayisa Ssaabasajja Kabaka n'okukyayisa Obuganda yaani ye Wasanya Kawuki Charles Peter Mayiga era tebakyalinya mu kimu kati wano wensabira mwenna abalangira n'abambejja kibakakatako okuddayo ku nnono yammwe ey'abalangira n'abambejja munoonye butya omutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mufune ekigango kyammwe eky'olutuula buli omu yeeyabize mwana munne buli omu yeeyabize muganda we ensonga zino muziggyemu Abanyarwanda b'Abaganda amannya Mayanja ali muganda amannya Wasanya Kawuki Charles Peter Mayiga muganda amannya mumugenda sigalawo bazzukulu ba Kityo bagenda sigalawo bazzukulu ba Mutwe bagenda sigalawo naye banaasigalawo batyanga obuyinza bwonna obw'amataka n'obuyinza bwa Buganda ate mubutaddemu Abaganda amannya abakyankalanya olw'olulangira golooza lwaki tebakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka lwaki lipooti zebamuleetera zikwatagana muze musuubira nti zemuziwandiika ekyo kyonna mwandibadde mukitegeera muwandiise lipooti zonna kati kambabbireko abalangira n'abambejja buli alipoota gye mukulukuunya omukugu w'ebbaluwa n'olukangagga lw'ebintu byonna ebiri mu bbaluwa zemba mulukulukuunye tezisukka wa Mayiga ne gwe mudiringa naye gwe mugamba nti tulina ensonga eno buli babankaluwa gye muwandiika ebyama bye muteekamu olukangagga lw'amataka okwemulugunya kwammwe kwatula mbwati n'agamba okke wano mubadde mugamba bwe muti kankole bwe nti addira amaanyi gammwe ge mwandibadde mukozesa n'ebyama byammwe kwasimba essira ate okubakyankalanya n'okubasigira ekifaananyi nti muganda wammwe atudde ku Namulondo mubi ng'asinzira mu bbaluwa zammwe zennyini ze mumuwandiikira oba munaakitegeera simanyi yo olufuna ebbaluwa ng'eva mu mmwe ayita Agnes Nabaloga n'ayita Sarah Kagere n'ayita David Wasanya zino zonna nsoole n'ayita Bakiwalabe Male n'ayita n'abantu abalala ne batuula ebbaluwa ze muwandiise ebyapa byonna n'atula bulungi nabaga katukoze tutya ne batandika okukola kye balina okukola bw'amala n'awaako bakama be okuli Museveni Muhoozi ne Salimu Sale okusala entotto butya lwe bagenda okukola okusaanya Obuganda kati ngenda basaba gwe wenna omulangira wadde bakulemesezza okulaba Ssaabasajja Kabaka eri abataka abenkizo mubanoonyeeko bajja kusobola okutambuza bulungi nnyo obubaka bwammwe sigenda kumenya mannya gaabwe olw'ebyokwerinda byabwe n'ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka munoonye abataka abenkizo bwe mumanyi nti tebaagendako Namibia tebatulangako ne Yoseferi Nyandwe era tembalabangako kifaananyi ne nani ne Mayiga basibangu baakufuna olw'ebyokwerinda naye abo kyemmanyi n'abantu amu abatono bajja tuusa obubaka bwammwe gaanya okukwata ebizibu byammwe byonna ne mbyolekeza Mayiga kubanga tewali kiyita nga Mayiga tamaze kirabako kati njagadde obategeeza mwenna abalangira n'abambejja mbakubira omulango otakungula muganda mmwe tabangako mubi omubi ye Mayiga omuseddekeze yajja ndi wano mbabuuze nze ndi musajja mukopi naye ate ndi muzzukulu w'omulwanyi nga omuganda mannya Wasanya Kawuki Charles Peter Mayiga tannajja ebigango by'abalangira n'abambejja byali tebituula mwali temusinkana Ssaabasajja Kabaka mwali temwogera sookozza akatambi mbagwe lindako ku mulwanya muli semwogerere twasinkananga Ssaabasajja Kabaka ku jjabbi wali simbi twasinkananga Ssaabasajja Kabaka era amataka tegaatundibwanga naye ono lwaki bayingizawo Munyarwanda muganda mannya ate obuntu byonna bitandise okujja n'atuuka n'okutuuza enkiko z'Abanyarwanda z'abalangira ngaani sooka bibuuze omusajja Omunyarwanda muganda mannya Mayiga akabatuuza atya ng'omulangira omukopi atula atya nawo ku mmeeza n'akuwa ekyokukola Mayiga akozesa bunafu bwammwe n'agafuula amaanyi ga Museveni n'agafuula amaanyi ga Sam Mayanja
kati mwe bwe muli asama yajanga yogeza amaanyi mugamba tufunye w'amaanyi Obuganda lwazi bufunamu okutabanka kotono nnyo kubanga bwatabanka okuva ku bazungu n'olwala bukyaliwo Museveni agenda bulekawo naye mugenda kusigala mutya kubanga mwe balangira ffe tuli bakopi mugenda sigala mutya tuvuddewo ngira mu kitegero lwaleero era nze mu bino byonna neebaza Mukama Katonda eyampa amaanyi nampa omutwe nambulya kyekyokukola era nkibagambye embulire tefa yonna abasigadde mujja kwewuunya lwaki nkyaliwo lwaki Ssaabasajja Kabaka akyaliwo era lwaki buli kimu kitambula nga bwe kiri Wotwongerera essaawa zino ebigambo bino byengendo balaga nabalaze ensaasanya y'ensimbi ziteeza akagenda nembalaga nti n'olubiri lwa Mwange Mmengo wattu munnange lwayiika dda naye omwaka oguwedde mwadduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mwavamu ensimbi eziri wakati wa kawumbi plus njagala oleterewo vidiyo emu nga Ssaalonga Mulengejo omusajja Omunyarwanda abalaze ensimbi ezava misinde giwedde gya 2024 sente bazitadde wano mu kitundu bazitadde wano ABCD mundeetera akatambi ako njagala mundeetera akatambi esente za myaka 2024 bazitadde mu kittavu ky'egindi oba kino office temukikola olwaliro njagala mwaka guwedde sente zonna bazigabana era bazirya naye olubiri lwa Mwange Mmengo lwago omwaka oguwedde si guno nakati tebalukolanga ku nsimbi n'olwali bakuŋŋaanyiza omudidi era tewali kyakolebwa ku lubiri olwo kansoke mbalaga ebifaananyi then bawo obutambi mulyoke mukakase ki ekigenda mu maaso mu Buganda Yinza ogwo omusajja atabira Kampala ebintu abifuna atya nnyoko yabimpereza mu bufunze lulo olubiri lwa Mwange Mmengo lulo ankuzanyira akatambi n'obulangira buzanya Omusajja Kabaka Salon Sekidde mundeeba awo lwe lubiri lwagwadda okumala ebbanga lwonna mululaba lwagwadda okumala ebbanga basebo ne bannyabo olwaliro kuzemaza 23 omwezi ogwokusatu nze Ssaalongo Sekidde James omulangira pulezidenti w'eggwanga mujje ayisa abasajja Kabaka olubiri lwagwadda abasajja bakola essente abasajja balemedde mu buyinza sewo tukubuulira olubiri lwagwadda lwokolako sente empya n'enkadde olubiri lutuswaza kati ne Uganda maapu yaayo baagigyewo teriiwo ekyagisizzaawo ebintu bya Buganda Kabaka Muteesa bukyanga akola olubiri luno tebuddabikizibwako bukyanga ensi ebaawo Ssaabasajja abasajja baboza abagamba simanyi woliko wendigwa abasajja abagamba ayi Ssaabasajja Buganda erikundikko etya laba olubiri bwe lufaanana laba olubiri bwe lufaanana bajjawo obukadde bw'ensimbi essente empya n'enkadde oyo Katikkiro Mayiga kali Buganda batututta abasajja balaba tekina kino tusobola kukola kali Buganda batujje ku maapu olw'ensonga laba olubiri batujje ku maapu lengera olubiri kyokka olubiri balujjamu essente empya n'enkadde rediyo bajjamu ssente empya n'enkadde amataka bagajjamu ssente empya n'enkadde bagagga bavundu olubiri lunyirira nnyo okusinga motoka ze bavuga lunyirira okusinga motoka ze bavuga bayakala olubiri lwo olulengera ayisa abasajja naye olubiri lwo olugudde abasajja balukolamu ssente empya n'enkadde olwaleero ennaku z'omwezi 23 olwaleero ennaku z'omwezi 23 omusajja Katikkiro Mayiga Buganda bagijjere ku maapu Ssaabasajja bagijje ku maapu laba ebintu bya Buganda bwe bifaanana laba bwe bifaanana owulya tunuulira olaba olubiri bwe lufaanana lwonna lwonna bwe luti laba olubiri bwe lufaanana lwonna bwe lugudde bajjamu ssente empya n'enkadde ne basolooza essente empya n'enkadde Ssaabasajja omusajja w'eggwanga mujje nziza okubuulira olubiri lwagwadda balina emmotoka zinyirira okusinga olubiri basolozaamu ssente emisinde bilioni 25 radiyo esolooza landi boodi esolooza laba Ssaabasajja olubiri lwo bwe lufaanana
laba olubiri lwo lufaanana lwagwadda Ssaabasajja singa ajja mu lubiri ne bamuluma ne bamutemula abatemu laba Buganda bwefaanana kati batugere ku maapu tebasobola kuddaabiriza kalina kabona ak'eddagala Buganda eri mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja laba ebintu bya Buganda okuva Kabaka Mwanga bwebifaanana lengera olabe olubiri bwe lufaanana lwonna lumbuye lengera olabe laba olubiri bwe lufaanana lengera olubiri bwe lufaanana amazima Katonda mu ggulu tebasobola kugula bulokode z'emiliyoni 2 z'emiliyoni 3 abantu ne baddukanga emisindo olubeerera ne bajja mu ssente empya n'ekadde emmotoka zaabwe zinyirira okusinga olubiri laba olubiri lwa Kabaka ayi Ssaabasajja omusajja waggwanga mujje Katonda jjula okubuulira ekyama lengera olubiri bwe lufaanana okubuulira ekyama ayi Ssaabasajja Katonda jjula lengera olubiri bwe lufaanana era ya Buganda gyetuina kati batujje ku maapu olw'ensonga nti Katikkiro watuganda tukwekkamana byonna Mayiga bino byotukolere byokoledde Obuganda bino Mayiga byokolere Obuganda bino lengera olubiri tebasobola kuluzimba kati batujje ku maapu Buganda alright obudde tulina butono era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera olubiri lwo jojjuuzi wano lwagenda okulambula n'obissaamu ebiraato olubiri lwe makindye nsaba okukuloopera nti yeeyita muganda osonga ate musajja mutoolo awedde emirimu David Wasajja Apuuli ayina abantu bakolaga nabo Buganda Land Board nga ne Mayiga kwali golofa zolaba ezeetoolodde olubiri lwolwo nga bw'oziraba ezeetyebesaawo zonna ettaka eryo Mayiga David Wasajja n'akasajja akala ka state operative amannya njagaleeta ku Sande bwe nabanga ajjukidde be baatunda ettaka eryo ne baliguza akasajja ako naye akasajja ako si ke kannanyini bizimbe ebyo ebizimbe ebirimu Salimu Sale birimu Hoozi ne Janet byonna ebyotodde olubiri lwo ku ttaka lye baatunda Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze ekitongole ekya Buganda Land Board njagala ompitire bassenkulu baakyo omu ku gwe nakulagako eyakwata ensimbi empya n'enkadde ng'atera akola mu Wakiso Land Board otandika omukwata omukutambuze buli ttaka lyonna akubuulire ani yatunda eyagula ku buli ttaka lyonna eryetoolodde embiri amasaza n'amataka g'abalangira n'abambejja ojja kutegeera nti ekivundu kiri emmenga okiwunya ate era lwaki baagala okutta kubanga bakimanyi bakutta teri muntu agenda kuddamu babanja amataka abagenda okubeera bakeyateeka oba abalabirizi bajja kuba bamaze okujjaho obujulizi bannyabo ne bassebo kambaddemu ekigambo kino mukiwulye bulungi nnyo Obuganda ettaka lyabo lyonna ebitundu 7 ku buli 100 Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ow'amannya David Apuuli Wasajja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki saako Sara Kafuutu Kiwalabye Male n'abantu abalala ettaka lya Buganda be balitunze so si Ssaabasajja Kabaka lwaki baagala omutta baagala omutta okukweka obujulizi obulaga nti bwafa kizibu nnyo empologomento Ssemukookiro saako n'abala okujja okuyimirira mu bantu okubannyonnyola ebintu by'amataka eyo emboozi banzigalewo era Obuganda babusigadde mu matigga eba tekyali abanja yensonga lwaki mulaba nti amataka gonna agaliko nti ga Buganda gakuumibwa magye gakuumibwa SFC era ebyapa ennaku ze batambula nayo mu nsawo ne waba alinnya ennyonyi batambula n'ebyapa byabwe kubanga bakimanyi nti essaawa yonna enjege eyinza okugwa ne basigala nga basigadde ttayo kati baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ye mission ebeere nti bakimaze wabula Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba n'obuwombeefu taata tukyakwagala tumanyi oyita bingi nnyo naye weewala abasajja ba gavumenti tebalina kimu kye bakwagaliza nkulabye olwaleero omusajja ono yeeyita omunyolo omusajja Munyarwanda nabagamba omusajja ono Munyarwanda si musajja Muganda mbannyonnyodde buli kimu naye era simanyi gy'afuutuse najja akukwate mu ngalo Ssaabasajja Kabaka tugambe lwanira obukeeko k'ejjembe
naye ekisa Abaganda kwe kuwa ekyagaanya abalabe baabwe basemberera n'obutaatudde abalabe baabwe. Ssaabasajja Kabaka ngenda kusaba, teri musajja wa NRM akwagala. Bonna buli gw'owulira nti alina eka y'ettaka mu Buganda, alina mayiro bazimbye teri akwagala, kuba manyi nti ettaka ligenda kuddayo obanga wooli. Ssaabasajja Kabaka weewala abasajja Abaganda ekitumazeewo kwe kwesigaliza ng'ekintu okiraba kikyamu. Ssaabasajja Kabaka nkusaba taata wange, omusajja gw'okutte mu ngalo takwagala nkono olunaku n'olumu, n'oyo akuyimiridde ku mukono gwo ogwa ddyo eyayita omusajja eyayita Katikkiro tebakwagalangako. Ebigambo bye bakwogerera gy'otaba biyitirivu, naye nze ogwange gwogera kate ng'omusizi agula Siyani nti bwe mugaana okusoma Abanyarwanda embeera zaabwe Abaganda mwenna bagenda bamalawo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera kanfunye engalo zange zino bbiri, nkusaba weegendereze. Teri musajja NRM akwagala. Ate n'ekirala, omuvubuka gw'okutte mu ngalo yakakwegezaamu emirundi egisukka ng'akwetega, alina ensonga lwaki akwetega. Musajja Munyarwanda si munyolo, abo tebaswala. Omuntu ataswala aba mubi nnyo. Omusanga asala ebyayi kukubonaga nti munne nze mbadde nnoga ssere wange wano, naye ng'ate n'ebyayi bimuli mu mpataanya. Beba basajja taswala. Atali kutambulira kusibira y'amenvu. Abaganda ina gye muli obako obwadde mbadde mugamba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Rali mutabani wa Ssekabaka yawummula Edward Luwangula Muteesa namwe mbategeeza. Kati okumanya tebakwagala nakino kankikunyonyola olwaliro, okumanya tebakwagala olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokuna omwaka 2025 bwe nkwata 2025 nenjawulako ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwakuna omwaka 1971 kikafuuwe kigwe Ssese ku njega eyagwa mu Buganda ne mu nsi yonna ku Baganda twasaasaana. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera n'okukujjukiza nti giweze emyaka 5 mwena bweddu bukyanga Ssekabutuzi Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa Lugogofu abasajja bennyini abamu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwamu Kawenkene Milton Obote ne Kigatto Idi Amin Dada saako ne yali abawujjira obonyama Yoseferi Tibahabula Otapasula batabani wa Kalisete Muzazide nsanga bisibe nga bakozesa abatujju baabwe abakyala bamumiza obusu. Naye bukyanga mukulu ono Omuganda mannya Katikkiro ajja mu Buganda yasalawo obutaddamu kuwa kitiibwa wadde okujjukira ennaku Obuganda ze waayitamu mu kufuga kwa kitaawo. Olwali giweze emyaka 5 mwena naye yaliko president wa Uganda asooka era Kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa wattu tebakyamukolera mukolo wadde okumusabira wadde omujjukira. So nga ate kino kintu ekikulu president yasooka mu Uganda okuba ne family tekyasobola kumutegekera kintu kyonna olw'okuba nti Mayiga yawamba nga tebaagala Museveni ku biragiro bya Museveni. Kino kibi nnyo. Akatambi kano kaddakiika 1 ne seconds 5 kankabazanyire mulyoke mutegeere ekiri mu Buganda mujjo kitegeera olwaleero. Wano baali Bungereza.
myaka egyo saaliwo abaaliwo bamanye enjega Buganda gye bwayitamu okutuuka awo ngeri Ssekabaka Muteesa yaseereramu oggwanga lya Bungereza yoga Idi Amin ate yeetawo mu kumulumba ate n'akola enteekateeka emuzza era butyo ne bamuwuzika mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi naye omukulembeze wa Uganda yasooka n'okutuuka olwaliro mu Buganda mu Mmengo kkooti egikoladde gy'okumusabira wadde gy'okumujjukira. Abalangira n'abambejja mwenna bassaapa ne bannaava. Omuntu oba tamanyi gy'avudde wattu tamanyi gy'alaga. Musinzire ku byaliwo mu myaka gy'enkaaga n'ebiwo mu myaka gy'enkumi 2. Mumanye teri gavumenti ya muzungu oba yakaddugala gye muyita gavumenti ya wakati yali yagaddeko Buganda tekibangawo. Kubanga bakimanya Abaganda muyina amaanyi mwe bannannyini ttaka lya Uganda erisinga obungi wakati mu masekkati mu Buganda tebasobola baagala. Era Abaganda abaakola enteekateeka ezisanyawo Ssekabaka Muteesa nakatabamu bakyaliwo ekwegezi kye bakubira enduulu era bali mivuyo giro. Naye era bukyanga enjege eneegwa temuyiganga era zempiga zemutadde ku Ssaabasajja Kabaka Muteesa kikiwaki temuyiga. Omugenzi Jime Katumba yagamba nti abantu lwaki temuyiga. Ekintu ky'oyina wakyo kigalabanja. Bwe kimala ne kikuvaako ate ne wejjukanya ng'ate tekikyadda nate. Lwaki Abaganda lwaki abalangira n'abambejja temuyiga nti teri gavumenti ya wakati esobola kwagala gw'omulangira n'omumbejja nga bwe kyali mu ntandikwa tekikyukanga bataata. Siri wano nti nagwenzivoola wabula ebyafa byensomye ne byendabyeko numirwa okuba nti mmwe ate mulima empindi ku mabega obwakabaka bwomwe bwennyini bwe mwandibadde mutuula nga bwe tugamba nti abooluganda biyita wattu bwe bikonagana tebyatika. Sooka otuuze omutwe gwo gw'oyita engalabi weebuuze lwaki nti gwe naddala abambejja okimanyi bulungi mu bulombolombo bwa Buganda n'ennono tosobola kufuuka kabaka. Lwaki ate olwanyisa kabaka mwannyoko ng'okimanyi tosobola? Nga n'omuzungu agamba nti ennyama y'omuntu omu tewoomera muntu mulala. Nti one man's meat is another man's poison. Gwe kyotasobola kulya okirekera omuntu omulala n'akirya. Ssaabasajja Kabaka mu ntebe yaliwo essaawa zino. Toyina mulala. Lwaki omulwanyisa? Naawe omulangira ali eyo mwenna mwali temusobola kubeera ku ntebe baatikkira ye yaliwo. Njagala otire utawo nti mwali muddeko Ssaabasajja Kabaka ng'akongodde ku ddoboozi alwana naawe oba ayomba naawe oba akusindikidde message ng'akuvvoola. Ky'oyagala okuŋŋamba munnamateeka omutendeke era munnamawulire eyasoma amawulire n'agakuguko gawandiika n'ogasoma asobola okuba nti bwekyanga mubeeramu oba olulangira nga yali akuwandikiddeko message ekuvoola oba ekuvuma kati gojjawo obusungu. Enge etandika okuwalana omusajja atalina wadde nti yali akutteko ddomu n'afuuyira ekiyenyi gwe obulumi obujjawa. Kyenjagala okubuuza mulemye okuyigira ku byayita oba muliko mmandwa ki oba muli bakolimire kiki newankubadde awo muli ensowole naye ensowole njagala bategeeza akivaamu yakiyita ekyato ate ffenna eryato mwe tutudde libbira lirimu ebituli ffenna tujja kubbira naawe mwotudde ojja kubbira kubanga bamala gwe bwe bamala Ssaabasajja Kabaka wattu bajja kulya gwe. Njagala kufundikira nga mbategeeza mwekube mu mitima bwe waliwo ensobi kubanga tuli bantu tuli bajja mmere buli muntu akola ensobi mu kwogera mu kulowooza n'obutalowooza ensobi zibirawo okujjako nga mulina obukyayi nga bwa sitaani ja kutuulamu. Bw'oba okwata sapuli n'ogenda mu ekereziya n'osaba nettuuka mu biseera by'Amabikira Maaliya n'osaba nettuuka mu biseera by'okusiiba n'osiiba oba ne mugenda ne musaala. Kiki ekiggana okutuula ku mmeeza n'ozzayo akatambi kammwe abamu tusinga emyaka naye tubasinga okutegeera. Abamu tusinga ensimbi tuli baavu mponga byoya naye mu bwavu waffe mwe tukyategereramu naye nga mwe balina ensimbi okutegeera kwammwe kwa Mungu bakulinga kannasi. Kiki ekyabatuukako? Lwaki muddira ekitiibwa kyammwe edda abalangira kuyita omulangira kyabanga kitiibwa tewagulanga kintu ku kyalo
n'ebintu ebisinga afunanga lwaki kati abalangira mbufudde ekyokuzanyirako mutuule muzeeyo obutambi mutegeere ekizibu kyammwe kiri luddawa era mujja kinogera eddagala ng'obudde bukyali kambalage ku bimu ku bibadde emisinde gya leero bwe mmalaawo ŋŋende byobufuzi direct guno gwe mukwano ogubaddewo olwaleero okuva batandika emisinde gino nga wasanyakawo Charles Peter Mayiga ayogerako eri abantu muwulire bulungi nnyo mukwasaganya ebigambo bino mitwe gyammwe njagala muli ebigambo wasanya byagambye abantu b'enkyukakyuka ba National Platform mulina ebigambo byagambye bya NRM then tugende ku misinde bwe gibadde then tugende byobufuzi wano nga sinkanya ba National Platform abantu batula nebabeera mmwe nemutwala abagavumenti mukwesimbu nemutesiganya era kitona bwekikola kakati namugomba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bwoba kivundi wamumonge olwanyonyi wamaama naki era mutokubanga ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyimba ku byobufuzi bye mulimu mutye muntuukirire munaekino kiki ekitujjidde bulungi nga sinkanye aba National Platform labanga sinkanye aba NRM emikono giyisinganyiza ogiraba olaba emikono n'essanyu olaba amanya agatadde waggulu obalaba olaba kati njagala owulirire wano ng'awa ebiragiro Abbas Kawaasi bwemba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo jona badde musajulite meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo
gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandiikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 towandikako ekigambo ekirala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teryagenda kutataganya. Ssebo Oweekitiibwa Twaha Kawaasi, njagala ombuulire omwami ono Balamu kati mukama wammwe abakontrolinga emmengo wano yabadde mu kajoozi ki? Balamu wano yabadde mu kajoozi ki ssebo? So mukulu Twaha Kawaasi, Balamu mukama wammwe kati abakontrolinga naye yabadde mu kajoozi ki? Balamu yabadde mu kajoozi kyawo. Balamu yabadde mu kajoozi ki? Ekirala, bw'ogamba obutajja na ggaali kitegeeza olumba muzzukulu wa Buganda yagambye buli Muganda waali ayagala enkulaakulana bannayuganda mukole eggaali okulwanira eggwanga lyammwe. Bw'oyogera Kakoofiro oba otegeeza Kyagulanyi oba otegeeza National Platform, kyemwagala era kyemwogera tukimanyi bulungi nnyo, naye ffe nga bulijjo tubagamba nti ekikutta obudde kijja butta buli muntu yina tugenda mulabira ku bikolwa bye. Bino byadde ebigambo bya mukamaawo Mayiga bye yayogedde era naye yagambye bw'ati. Tetwagala magaali gammwe. A few moments later. Mayiga, ebyo si gwe byogedde nkakuddiremu bw'oti bw'ayogedde. Tetwagala magaali gammwe. Kati njagala musooke muwulire ekituyita tooni. Tooni y'ebigambo byafulumya. Tetwagala magaali gammwe. Tooni enjatula y'ekigambo nga ku mutima erikeko. Njagala mpisa statement ya bolo bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka. Waliwo oluyimba lwa mwannyinaffe Feiben Nassolo atakwagala oba omulaba. Olunaku lw'onaayiga nti omulabe wo abeera mulabe wo n'otamwesigirizaako kumweteekako, ojja kufuna emirembe, ojja kufuna ky'oyagala. Ye munaasigala nga mwekukuutiriza ku muntu atakwagala ajja kukulaga nti takwagala. Mwatutteyo ssente ne mugula obujoozi n'abagamba temujja n'eggaali zammwe. Ani yayogedde ekigambo eggaali? Si National Platform, si President of Kyagulanyi. Kitegeeza oli atakwagala batakwagala. Kyagulanyi, Mr. President, Mayiga takwagalanga, kotayagalangako nkyukakyuka kuba teri mubbi ayagala gavumenti ya Museveni kukyuka. Atakwagala oba omulaba. Mukulu Joero Ssenyonyi wamugenda tutamisa ebyobufuzi. The moment kasita mutandika okweriraanya gomanyi tabaagala, kitegeeza tetuna gye tulaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe tuba baakuggyako gavumenti ya Museveni mu kalulu akajja, ekintu kyonna ekiri NRM leaning oba wakitiibwa oba wamasappe oba wamakonkome oba waki kasita tuba tumulaga kammase. Museveni yagenda mu nsiko n'attabaga Abaganda miliyoni emu nga bamaze omuliisa teyabalaga masse. Why do you show masse to those fools? Ekigambo kye bayita sympathy kiraga omulaba wo kiri nnyo mu politics. Museveni yatuyalaga Abaganda sympathy nakati akyabatta.
omuntu mumutwalidde ssente okumulaga temusupportinga ebintu bya kabaka n'ayimira n'ayogera arrogant tetwagala gaali zammwe. That means tabaagala just mwesibako bwesibi. Emisinde gisobola okubeera nga tetugenze. Yes, tuba tusupportinga Obuganda Ssaabasajja Kabaka. Naye ekifaananyi kye batulaga after reception ne bamala nga tubakubye mu kiba kibi nnyo. Tebakwagala, tebajja twagala. We are in occupation with the camouflagers who camouflage the Ugandans. These are Rwandese. They can't love us because they know their mission is to take over our country. That's why they are using Ministry of Lands. They are using forces to kill, to grab land. Yenekola jibakolamu. Mwenemonako mulage simanyi mayiga tabagalangako. Yensonga lwaki awa airpule Banyarwanda banne okuli Masiyasi Mpuga Bedi Bwani Kabambwate Pamma bandi bonna ne bajja ku radio mwete bagibawa. Natukana okuwa babadde tebajja ku radio bannalwe yiso basimaba nodiro musajja amanyikiddwa Papulikale naye yabadde emisinde Kijambija Kawenkene yabadde nemisinde yazina agula n'emijoze Mengo Christopher Damolira Mariamu Christopher yabadde ye Mengo yaguze emijozi mu misinde abaddeyo nenga yasinze okutta abaana ba Buganda basinga obungi avuuka ebitundu nkaaga ku buli 100 yabasse namwe nga mugenda mu ekyo atakwagala batakwagala ne bwona omufaananiro otyo omuntu oba yakukoowa tali kuti tulina okutandika okulaga karakita nti gundi oliwa NRM sirina kyenkwetaaza wadde ki period then we shall prosper. But batutuna kasympathy ako n'okulaga mbega mugambire ogundi oli mbega genda. It's time to dismiss abantu ba NRM leaning ne mu screening y'okugaba kadi enable atabadde omutandikwa nga tuli mu struggle nga zebuzi within this ending month okutuuka elections. Temutegana wadde okumukkiriza okuba posta mbu ya national platform batawanya mu busenge jasimi mbukumuntu ezo mbwazaane. Tulina abantu bafuligina abadde from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 nakati weerali omuntu yazze emyezi 4 akubise posta ayimirira ate ku magulu ge nga batana kyakula ku nkyukakyuka. Tuyiga okugoba anyampye gendo nyampire wala period wate tukwetaaga otukoyo tufuulira omubbi gendo bire wala period tetwagala kumala buddeko nebo tuleka abantu bakozesa advantage bala abantu baswala buli lwotegera nti yabbye yali desereza government n'omulekawo ng'ali liiningi bannayuganda mubali gali bantu bakugula bakubuza on a chair give eventually tumulaba president. Let me tell you one thing publicly. Robert Kyagulanyi Center mu polenze wa president. Asobola okuwa ekifaananyi n'okitwala nga bw'oyagala. Nekyabalina mutima kirala nnyo abakolekedde public. But ekizibu kya public mulimu batasobola kutegeera message. Ng'Abaganda baali batasobola kulaba obunene bwa Ssaabasajja Kabaka wabalaga nti ali mu buwange era ali mu buzibu. N'abo gye Mr. President Kyagulanyi Center muganda wange mukoddomi wange omukulembeze wange. Bannayuganda abasinga obungi tebasoma bubonero. Era abamu ku ground bamanyi nti abantu mukolagana nabo. Nenga ate abantu bano bakyamu. Era bakyayita bammemba ba National Platform nga balina ebisinde ebirala nga baguddewo n'era bakyayita ba National Platform. Ne bambega tubagambye day and night muganya okuactivating a code y'okubagoba era mukyali nabo mutambula nabo. That is wrong. Tuyiga okukyawa tuyiga okugoba. Museveni tactic yakugamba whenever I just detect or smell that you are against me or my struggle. Takuleka. That's how I survived for all this time. So tunabeera nga tumanyi gundi mulabe. We know how to are going to handle them or to deal with. Omulaba ategeera nti omutegedde. N'omuleka abeere close naawe. Babeera ne tactics ate endala
yeggwa mutegedde tagenda kuwabodde agenda okutandika okusensera abatamutegedde mufune grudges between you nabali basensedde mweyawulemu wamontegedde boleka omulabewo gwobadde manyi temulabewo noga agira abeerawo mulabira yes ogenda mulabiraawo gwe tagenda kuddamu kufokasinga ku agenda kufokasinga ku bantu abali bali mu kibiina atandika okubasensera agule trustees abwe kati gwe ovayo bagamba nti omuntu mukyamu bali abakugoberera n'abakulembeza mu beyasensera mugenda kufuna okwawukana mu ndowooza kubanga olwedde abasensedde mwawukannemu awo nesinga omutegedde wano nga kundi please wano tuli mu revolution yakujjako mu 7 bw'oba alya ssente zo oba wakyama genda tetukwetaaga tulina constituency ziriko abantu 6 abagenda okwesimba nga nabo tetubabaze buzi nga babadde bakansangwawo tuba tuli muzanyi batwagala kujjako mu 7 nebojjana ku social media kati eri divided eri abantu nga abantu batumanyi nti banyamba they are still with us balaga nti balina ffe but they are spending money nga baziwa ba comrades abali gali babatamanyi nti abantu bano bakyamu they pretend bakyalina ffe kati ffe bwetujja baga nti abantu bakibaga nti ate mwawulamu struggle muli bakyamu ono muntu waffe kumbe bo ye tactic gye bakozeseeyo kale mumuntegedde eno waggulu kati nze kanze n'alyoka asensera buli wamu nga bagaba ssente ogenda otuuka okwagala omwejjako ng'olwedde yakusaakolinze dda ayina abantu abakugoberera nga mugenda mubaawulamu bwe muti olaba kati gwe bakufuula omukyamu gwe yasirika ataakolerawo action gwe omuntu oyo bakufuula omukyamu nti oli mukyamu kubanga ono amaze obbawa ssente amaze obbawulya buli kimu adisizi ze bakutte that's the problem we are facing right now tulina crisis mu national wide mu management eya national platform ekyetaaga okunogera eddagala nga bukyali before the elections bino manya muyinza abamujja bitegererawo ambijja batwala budde okutegeera abamuyinza bikola vice versa kifule muga nti balumbu yagambibwa ati alumba bakulembeze no simba bakulembeze nina experience mu politics nina experience mu crisis management ompulira bulungi nnyo I know how to deal with the spies. Kati bwembaga ebintu bino mbibagamba with the experience n'okubategeeza gwatamanyi naye gojja kujja oyombe olw'okuba nkugambye ekigambo nga tokitegeera gw'okifuule nga bw'okyagala. Tuvuddewo kati right now njala kuzanya ddoboozi lya comrade wange ono amayita Smallville omayinza radio sikyaziwuliza sime CBS ani ne CBS yennyini BBC yennyini yeri mu kuba omwana wa Buganda kanzanye eddoboozi lye lino era yeranga Buganda North, Buganda West, Buganda South mu programu zaabo wulira bulungi nnyo CBS FM yemu ku radio zikati ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda wuliriza CBS FM ey'amayiga yemu ku radio ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda bwe baba basoma ebirango babyawuddemu basoma ebya Buganda North ne Buganda South CBS FM ebirango okuva mu Buganda North babyawulamu ne basooka babisoma
then ne baddamu ne basoma ebya Buganda South. Tuli ono tulwanyisa butakutula mu Buganda. Mayiga ali mu kulwana kulaba nga Buganda ekutukamu. Kino kitalo. Akasajja tukabagambidde ebbanga nti kana akasajja kabano ayesitewulira. CBS yesimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Era abantu b'omu byalo beewuunya okulya CBS ng'esoma ebirango bya Buganda North ne Buganda South. CBS yabikutulamu. CBS FM, Radio Mayiga, gye bayita Radio Buganda, ey'obujajja bwammwe. Gyeri mu kutula mu Buganda kati. Basoma ebirango wano, ne basoma ebirango wali. N'owulira nonsense gwe bali mu kusoma n'osoberwa busoberu. Babyawulamu dda. Balina ebya Buganda South n'ebya Buganda North. Mayiga kati yatambuza mu ngeri y'okutula mu Buganda. Tugikutuddemu tutya. Oba kati Mayiga yagwa mu Buganda ki? Oba ekisoma ebirango kyo kigwa mu Buganda ki? Oba CBS kati yeri mu Buganda ki? Era bwe naaba etegeka enkuka egenda kuyita bantu ba mu Buganda ki? Era n'ekibuuzo kakati Buganda South Kabaka gyakulembera oba Buganda Mayiga otujoze kasiraani gwe banna. Kasajja gwe kyoteekoze mu Buganda. Tuli kujjukira abaana bo, mukazi wo n'abakusemberedde. Mwekoze ebintu. Ebirango ku CBS bya Buganda North na Buganda South. Really? Kati kiki bali mu kusiiga mu bantu b'omu byalo. Waffe tetukyawuliriza birango. Tujja bisubu. Lozo kitegedde. Gwe agoberera ebigenda maaso ku mainstream media mu Uganda. CBS ewadde nnyo eyapule buli ewali agenti wa Mayiga ewali agenti wa Mpuuga. Neba deep in village bali coding information bagireta ku CBS ne ku BBS. Gendo ononye eyakyagulanye weri. Nenga bonna bana abamayiga baga nti balwanyisa Museveni, which is not true. Bakozi ba Museveni. Ono Mpuuga maana yatuuse n'okuwandiika petitions ze yawandiika. Zamulemye okutwala mu parliament yazitutte ku NRM naziwa ministers wa Dani yaziwadde Kiwanda Suubi. Odira otya mujja ebintu Mayiga byonna ebintu Mpuuga byonna bintu yawandiika simanyi okulina mu parliament simanyi ebyokukyusa ebyokulonda byonna yakutte engabo yabidraftinga byonna n'akwata kopi n'agenda ku media center ya Uganda n'asangayo Kiwanda Suubi n'abimuwa nti babiyitemu babigambe Museveni nti bisobola okukyusa mukulu. Teri mukazi mujja ayagaliza mukazi munne kubeera mufumbo era teri mukazi mujja awa mukazi mujja munne magezi ku musajja oba mufumbo bwe. Kati gwodiremo wandiise ebintu obiwandiise obiwe Kiwanda Suubi. Babisomo bisobola bayamba boyagala okujjako. Boyi gwe bogamba oyagala bajjako. Oba wandikidde proposal bills ozibaka bazisoma bazitune whether it can work okubajja mu buyinza. Basi basagona basiba Namboze Mpuuga tebamusibaako Mayiga tebamusibaako Emmengo tebasibanga ku Mayiga tebasibanga ku Mpuuga tebasibanga ku Abedi Bwanika Kaberembwa tekamwa Kabere Mabicce Kabere ka group ka bajja baka training baka positioning lwakuba nti public eganyo kagula. Abali ku mulamwa batuufu bajja battibwa basibwa bagibaako ebintu babafa era mukyali ku ekyo mujja kitegeera fere tulina buzibu tujja bibaga mujja biwulira tukyagenda mu maaso. Kati natumye abantu okunkolera profile ya waliwo bwe nayogedde ku Mike Mukula abantu bangi bakoze nnyo research about Mike Mukula mu dakiika 10 nsaba temuvaako muwulirize maama wange ono yakoze research yo bulungi nnyo
wabula naawe bw'omaliza okulya voice note eno njagala naawe ogenda okola research owwo abantu bangi abalinga Mike Mukula abeefuula nti bali mu bitundu ebyo naye nga si baayo wuliriza bulungi nnyo. Owaye Katikkiro waffe Mukuuma Luganda kulamusizzaako nansoye okujja mu budde bwe buti nze essaawa zintera okufunira ku obudde bwange kale bwempita obw'eddembe mu kusinziira ku mirimu gyange nga bwe gitambula olumu mwenyusa essaawa 3 olumu mwenyuse bwe zityo naye obudde bwe buti ntera nnyo okubeerako n'obudde nzo mmanyi nze mulwanyi wa wano ebungereza mulwanyi wa wano ebungereza omanyi bulungi najja netunyumyanyumyako ku nsonga ezaaliwo kuba wali okubya omulanga gwe twali tetulabye mu kiseera ekyo naye era ebbanga teryayita ddene ebintu biwali nga bwe wali wabitugamba ne tubiraba naye leero ekinkomezzaawo gy'oli kiri ekintu kimu nti oba lwali lwakusatu oba lwakutaano wiiki eno kale oba eggwa leero oba eweddeko naye olwokusatu oba lwakutaano kwezi 2 kwe kuli olunaku lwe namiisinga okulaba naye ndowooza zombi nazimiisinga olwokutaano nakomawo awaka ng'omutwe gunnuma nga nkooye kugamba nali ntambudde olugendo biki omusana gutandise okwaka ate omanyi nti weather bwekyuka kugamba kitukuba kituleetera ebisenyiga biki bifuba efiba bwe bityo so nabadde nga sewulira bulungi ng'omutwe gunnumira nengenda nempumulako ate mu ssaawa zino nsoni sikuwuliriza naye ate eyo vidiyo si eya yesterday si eya Friday eyo vidiyo oteekeddwa okuba nga yali ya Wednesday kuba ne Wednesday twalina meeting nga bwe tutambuza chapter 1 twalina meeting so nenkumisinga kati nzirayo nentandikira awo okulaba nsooke ngisagala kumisinga nzizibanga lesoni ndi mu ssomero bw'omisingamu olumu ebimu biyinza obutakola miningi oba kugamba biyinza obutakwatagana bulungi nobeera n'emisingiringi kubanga obeera oyosezza so nazeeyo okuva awo kuba eyasande nali nagiwulira kati nenga niyeeno naye kati kwekuddayo kuyolwokusatu sobola okukwatagana ne bannange naye olina ebintu byeyogeddeko ne binshokinga ng'ate bituufu ayogedde ku bannalwanda abajja mu Uganda mu wakati w'omwaka 57 58 owe watyo naye nsooka nenzirukira ku profile ya Mike Mukula enfaanana tetubuuza era ogiraba okuwasa kwa muwala we kiri shocking kizibu nnyo abaami abafu okugenda tenonooza n'ogenda eyo tetuganye mwebali naye bujjamu bwebati bwebati era ndooza ffe aba wano mu central wano mu east central wano ne mu west tubadde tulina omuzoogo ogw'okuleeta ebiwala ebinyalwanda biki ebyo naye abantu b'engulu eyo tebabaddeemu nnyo na mululu okutwaliza awamu tebabadde namulu ogwo kwegamba nga tebajja nnyo mwabo abantu sikyo kyambikudde obwongo naye ate bweyongedde okusiba omusajja ono nenzirukirako kugundiye ku profile ye mu Wikipedia nga nti ne bannange tikyono wangaala nnyo kuba bwona owangaala tujja kumanya bingi nnyo tikya bw'obanga obadde tonnaba kuyitayokko yitayo oyongere okukenkuka oba okubaako ate kirala kyolaba osanga nze tesirabye naye nze kankubuli ebyendabye bw'ogenda ku profile ya Mukula ojja kusanga bagamba yazaalibwa 1956 olunaku ne balukuwa mu ddwaliro ery'e Nairobi. Okay, bannayuganda bameka
mu biseera ebyo abalekangawo amalwaliro gaffe agaali amalungi mu myaka gya 5 egyaliko mu mirembe gy'abazungu ate ne bagenda babazaalira ebunaayira. Okay, kale ekyo kantereka ne bakugamba nti omwana ono yasomera mu local schools, several local schools, tebazoogera. Jjukira ng'eyo teesosoloti walingayo amasomero nga Ngora nga agaali ng'ag'ebbeeyi ng'era buli omu akugamba owulira essomero Ngora High ago ng'era buli omu awulira nga amasomero ago Teso High, Ngora High, simanya wa gaali ngayo addu ku UCC ng'era ogawulira Gulu Secret Heart buli district yalina essomero ng'era oliwulira eno otegeera kimaze enviiri ku mutwe ye teyayitako mwago n'erimu yadde ka nasale yadde ka primary wabula bakugambye he was in several local schools ze batasobola kwogera kunokolayo n'essomero n'erimu tikya gwe watugamba tubikuko obwongo era ekyo nakikwata ekyo kirina kyekindukkulidde obwongo kyogamba gwe tomanyi essomero lirya primary lye wasomeramu ate erya secondary nalyo baalirabira nga certificate zaffe omwana bw'aba atudde senior 4 bakulondoola ne bagoberera senior 6 paka institution gy'oba ogenzeemu ono taliiko primary taliiko secondary taliiko institution yonna gye yagenda mu Uganda wabula yadduka emisinde tikya gwe tugamba tubikuko obwongo nadduka ne bamugjawo awo amangu ago awatali kimugoba ne bamutwala Nairobi Flying School bamutwala batya Nairobi Flying School ng'omuteeso mwennyini mu tteeso mu Soroti waliwo Flying School waayo ye Nairobi ku mulembe gw'omuzungu waayi eye Nairobi kiki ekiri awo kiki ekyali kimugoba bakule oyagadde osoma obwa piloti omuteeso Soroti Flying School eri mu buteeso omuteeso lwaki teyagenda n'asomera mu Soroti Flying School instead ne bamukulubusa ne bamusaza ensalo za Uganda ne bamutwala e Nairobi ku ddiiro ki tikya ekyo kyo nkikulekedde mwabakeekufu mu bitegero tusinga naye nze ku bwongo obwange waliwo akabuuza ekyo kyo nkikulekedde tuvaawo ne badda ku bazadde be tebaboogerako taliiko taata taliiko maama tikyanze embuuzo Munnayuganda kyataliiko kale sijja kugamba nti bamulekwa tebaliiyo naye ne bajjaja nabo ne babula jjukira nga buli omu agamba mu Uganda mu Buganda ogamba ndi mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi yebase egundi asibuka mu lunyiri lwa gundi mu muside eriwo erisiga wano netulanya tebaita okutambula ng'Omuganda era omusoga bwalanya n'Omuganda bwalanya n'Omunyankole bwalanya ffenna buli kisinansangwa alanya bwakikola kisinziira mu ki naye era akulaga nti emabega we eriyo bajjajja nga 2 3 oba lwakiri paka ku ffeffe abaliwo ffe ebiseera ebyo abakyala baazaalanga bawala bato bali mu myaka 18 9 awo tuli 5th generation nze nsobola okulaga bajjajja bange nga 7 emabega nga nanya ku saidi zombi ebujjajja n'ebukojja Maike Mukula ataliiko taata ataliiko maama ataliiko jjajja ataliiko jjajja wa jjajjaawe ye yava mu ggulu nga kintu n'agwa ku ttaka tikya gwe mugezi asinga okuntegeera mu nsonga zino wabula ekyo nkikulekedde kirowoozeeko oyo yaani ye Maike Mukula kaakati omukyalo ono Paasisi Namuganza simanya Namuganza kojjange
muto wa nnyabo yaŋŋamba omwaka oguwedde mbu tulinayo muganda waffe Pasisi ne muganza olinayo muganda waffe ne mubuuza nti muganda wammwe ku ddiiru ki nti twamuzuula nga bakitaffe lwaki kuba jjajjange taata wa maama wange yali musajja mulamuzi awo ku Buganda Road Court amayitirege omukululiro gwe awo gundi awo ku Buganda Road Court yaliwo okumala emyaka ndowooza nga 15 wakati w'emyaka 15 18 kuba obulamuzi bukola emyaka 25 era amanyitiddwa naye yavaako awo ne bamutwalako embaali teyalwayo nnyo amalayo ndowooza oba mwaka gumu oba bibiri ne bamuggyawo ne bamutwala emboozi mpanvu tuyinza obutagimalaako olw'obudde wabula njagala okubategeeza ekigambo kimu buli muntu yenna bw'oba odiringa n'abantu mutandika obbeetegereza obuva obwonabwoddo abanyarwanda bangi basensera akabano kangi era kyovula nti basinga obuli tasobola kukubuulira jjajjaawo wa kitaawe wadde okubuulira ensimbi gye yazijja naye nga abantu abo bwe batebali olw'ensonga eyo program sigenda kusukka wano anjala bagaliza okubeera okulungi ne weekend ennungi mukaba bankubira tujja sekana ku Lwokusatu saa 2 okujja nga lwo special news oba special information erebeeza breaking news nenzija mwezi ennaku naye for God and my country mwebale kubeerako video wedde mukaba bankuumire nga nfundikira video eno njala okwagaliza emirembe n'obukuumi Ssaabasajja Kabaka era n'okuyozaayoza mu myaka gyo 7 egy'obuto mukama akuwangaaze weebereremu ate tunuulira ekifaananyi kya Buganda ekijja mu maaso butya bwe kiyimiridde Abaganda ebibuuzo balina bingi naye ng'ate ansa nabo balina ntono olw'ensonga basinga obungi nabo tebamanyi kale kulwa Katonda n'ensi eno video wedde mukama bankuumire mweraba